Breaking news bannayuganda. Musasire sigenda kulabika mu kamera, wendi swa kulabika mu kamera. Nenyina ka breaking news wano katono ate nga bwenkola byenkola. Omulabe waffe njagala osharinge bambi akantu kano okatambuze nga mu ngeri yonna nga bw'osobola, nange ngezaako okutuusa byonna bwe nyina obbiteeka naye nammwe bannayuganda mulina obbimanya kuba mwe bannyini byo. Omulabe akyusiza strategy gye bali mu kubbiramu obululu. Kati obululu bali mu kubutiikingira ku kanisa z'abalokole. Ewa Ssenyonge bwayise waliwo point we babbira akalulu. Ku Kananirandi ku church waliyo okubba akalulu. Ne wa Bujingo Enakedde waliyo okubba akalulu. Points 3. Ne wa Kakande ku church. Kubiri. Ewa Kakande. Ewa Serwadda. Ewa Ssenyonga ku New Life Church. Ku Kananirandi ne Nakedde ewa Bujingo. Boxi z'obululu eyo gye batutte gye bali mu kutiikingira obululu ba ushers bewa Bujingo bali busy mu kutiikinga obululu. So share the message nga bwe tukola n'ebirala byonna ebyetaagisa ku nsonga eyo. Buli lw'anaakyusa ekyokukola tujja kuba tukimanya. Era mubeere nga mukimanyi nti abo be bakulidde okubba akalulu mu kawempe. Share the message. Mukama abampeera omukisa. Sigenda kulabika bulungi mu kamera, nyina byendiko byenkola n'ebirala. Baagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba. Abalungi abaagalwa nsanyusa obbalaba bannange. Nsaba osharinga vidiyo eno mukwano. Mujja kunsonyiwa ngenda kuba nzijajja wano kuba waliwo ebintu bingi ebitambula. Sigenda kubeera nnyo mu kifaananyi olw'environment gye ndimu at the moment. Naye nsaba osharinga vidiyo eno as much as possible. Waliwo breaking news ate nga eri confirmed, saagala kuzanyira mu step yonna. Abasajja oluvannyuma lw'obbeetooloola wonna waliwo resolutions ze bakoze. Ntwala omukisa guno okuleeta message eno gye muli n'okugitwala ku kitebe kya NUP enkyukakyuka mwenna. Honorable Ssenyonyi. Abasajja batudde ne babala ebintu bino ne bagamba bwe bati. Bwe tubalemesa akalulu kano eno no breaking news bannaaye musharinge. Jawano omuzannyo se. Saagala wano omuzannyo saawa siza kuzannya. Kakati abasajja bagambye nti Nalukoola bwe batunulira Nalukoola ali mu kureplacinga Council wa Mary. Owulira abasajja nga bwe batubala amapeesa. Nalukoola looya atabuusibwabuusibwa bw'ayingira palamenti, so ku nsonga ku side eyo balaba nga tuba tuzibye ekituli kya Council wa Mary politically. Ne bagamba Ssenyonyi yeefudde ekirala mu kulabisa ne mu
okubeera active ennyo okuva ddala mu palamenti nebweru wa palamenti. Bw'abeera ne Bobi Wine kintu kiba kigenze wala. Basazeewo Honorable Ssenyonyi olunaku lw'enkya aveewo batuwe mixed feeling enkya nga tucelebratinga win ya Nalukoola naye ate nga tumooninga okufa kwa Honorable Ssenyonyi. Era security detail ya Honorable Ssenyonyi bagiragidde eveeyo. Omuntu ali okumpi ne Honorable Ssenyonyi amubuuze bw'aba abasecurity baabalina. Okusinziira ku byenfuna abasirikale baba mugjeeko. Enkyatambule yekka nga talina basirikale. Bw'aba tannaba kukifuna abasirikale be balagidde baveeyo. Bagambye wonna bw'anaabeera mu kusupervisinga akalulu waliwo wajja okutuuka ku gundi ajja kutuuka ku polling station wabeerewo kafulakase katono bwe kati bamukube essasi bagambe straight bullet. Bagambye kabadiringe ne consequences naye he's becoming too much. So enkya Honorable Ssenyonyi His Excellency ndowooza ye tajja tambula tewali nsonga lwaki ajja mu kalulu ako. Naye Honorable Ssenyonyi Lewis Rubongoya abantu babiri naye okusinga Honorable Ssenyonyi ye bagambye aveewo enkya. Kale tuwangule gundi Nalukoola akawangule naye ng'ate tulina omulambo gwa Honorable Ssenyonyi. Era kyabaalabirako bw'akeera ku makya nga talina basirikale be ng'amanya obanga kati baba mugjeeko. Era omuntu yenna ali wano Honorable Ssenyonyi ndaba wano mumutaaginze Lewis Rubongoya His Excellency Kyagulanyi abantu mwena ab'omu Nuupu Honorable Waiswa Mufumbiro mukubire ku Honorable Ssenyonyi. Bwe baba bamugjeeko abasirikale muyiye ekirala ekyokukola enkya. Bw'aba awulira ekisingako enkya afulume. Bw'aba awulira nga waliwo ekintu ng'amawulire agawulidde agategedde asigale enkya abalala bakole bye balina okukola. Ndowooza message ngireese. Eno resolution erimu mugisha muntu. Eno resolution erimu mugisha muntu ey'okutta Honorable Ssenyonyi. Bagambye Nuupu yeefudde ekirala naye nga Ssenyonyi bw'omuggyako Kyagulanyi obeera omuwaguddeko ekitundu ekisinga obunene. Mukama abawa omukisa ag'amawulire gendeese gonna ganaabeerawo nja kudda. Okubba kwa kalulu waliwo essomero eddala eriri e Kanyanya. Okirira Kanyanya n'okkirira nga mu Kirokole lya mutabani w'omugenzi Kaziini. Nawo waliwo ekintu ekitambula. Mutabani wa Kaziini oyo bagambye erinnya lye yaani. Waliwo essomero awo simanyi bayitawo oba ku pawudo oba mu pawudo oba wa awo waliwo essomero lya mutabani w'omugenzi Kaziini. Nawo waliwo ekintu kye baagala okukolerawo ku kalulu. Yes, naye kuba nzizeko awo nenjogerako ku peji yange Katonda nanyamba nenkubirako Tikyalumbuye nembategeeza ku kanisa wa Ssenyonga, ku kanisa wa Bujingo, ku kanisa wa Kakande ne wa Bujingo ewaka waliyo okubba obululu. Naye kati bwe batusobola okuba tubafunzizza bagambye kabatuwe batuleke tuwangule balangirire Nalukoola naye ng'ate bwe tumooninga okufa kwa Ssenyonyi. Honorable Ssenyonyi bagenda mujjako abasirikale bw'akeera ku makya nga talina basirikale tasitula kigere kuva mu nju straight bullet emulinze. Bwe wanaaba waliwo ekirala ekyetaagisa again nja kujja kuba ekiro kyonna nja kubeerako paka ku makya. Mukama abankuumire sharinga message eyo mbagala nnyo mubeere bulungi. Esigadde ASP Asimuwire Bible and Politics. I sign out. Ssenyonyi abbye waleti yange ebadde musinde zange ngenda muggulako omusango ansanze wano ewaffe mbaddemu ebibiri byange ebya dola. Ssenyonyi atte sente zange neza Uganda n'emitwalo 15 nga twetekera kalulu nga tugenda kuuma kalulu nkya. Kati NRM ffe tetusobola kuumako kalulu ngaffe. Manya n'eddoboozi mpitibwa Galiwango Ali oba Ali Kapafu Geto Commander Uganda. Naye Bannayuganda mwenna abagenda okulaba egundi eno tusooke twebaze Jjajja Museveni kubanga yatuwa eddembe. Naye mu kutuwa eddembe ate tutandise okulyemalako ng'omukulembeze John Ssenyonyi kye batukoze kibaze ne batulagako wano. Batusanze emirembe
tutudde tuli mu bakututeekateeka enkyebwe tulina okukuuma akalulu ka kandidenti waffe Farida Nambi naye bazze olwokuba balina security gye baabawa aba city bagudde fujje kye batatukozeeko naye twebaza ne Major Emma kubanga ali wano naffe naye atugambye temubaako kyemukola ffe tuli wano abaniga abeesobola abo nga tebalina kyebasobola tukola naye teriiwo kwaba ayinza gavumenti tulina ekyabwe n'ekimu kyetututte tuli bakuumi ba mirembe kuba twetaaga akalulu kaffe aka Nambi Farida kabeere kaggwe mu mirembe naye abasajja abo batukoze bubi nnyo boonoonya ebintu byaffe essimu z'abaganda baffe bazibasizza batutte waleti ya tone nga mulimu $2.15 batukozeeko effujjo naye mbazinsaba buli alaba akamesegi kano akatwala eri munne balekera awo abanuupa okulowooza otukolako effujjo ffe bannannyini ffujjo naye omuntu ajja atya ewuwo mu maka agago n'akwataaki nga ate n'ogamba nti gw'omukubye bannanga alaba message eno oli bwema nzenze n'enkulumba ewuwo osuubira kukola ki oba olina eba self defense okwerwanako tubadde nga abeerwanako n'amamotoka bagaasizza lwakuba ebyo tebabibalaga mu kamera naye tusaba gavumenti naffe eveeyo tuyambeko ffe tugulako abasajja abo omusango bazze ne batulumba ewaffe ate noba ne bagenda ku poliisi mbawawaaba naye nga mmaliriza nga ngamba tuli banyiikaavu nnyo tebatutankuula muganda agamba nti bw'ojooga ensalafu totuulamu ntuule tusobola mutunule abavubuka abali wano ŋŋwaŋŋuli ffe tukulembera kawempe ffe tutwala kawempe naye tetulina twalikozeeko ffujjo bakomye effujjo kuba tusobola ffe tuli magye agatakwata mmundu tuli magye agakozesa emikono gyaffe twesobola naye babeere beegendereza ffe twagala mirembe era twagala enkya kuuma kalulu ka kandidenti waffe Farida Nambi kino nkikubira omulanga eri bannakawempe mwenna kyakeera ku nkya ogende olonda akaluluko mu mirembe ebyange bikomyawo